Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Wetwakoma wetuli olunaku olwaleero nkwaniriza n'enkobozi okubanga otwegasseeko gy'osinzira okubeera ng'olaba Lugonvu's Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nammwe abali wabweru wa Uganda nga bulijjo mbabuuzaako. Nyongera okulamusa ku bannyinaffe, baganda baffe, bato baffe, bakulu baffe, batabani baffe, bamaama baffe ne basenga baffe ne bakojja baffe ne bakitaffe abali mu mawanga ag'ebweru abakazana okulabika ng'obulamu bubeerawo. Simanyi lwaki gavumenti obatera abo abantu bano nti ba mugaso nnyo, kubanga omuntu waviira tusooke tukkirize nti okufuluma eggwanga omuntu ogenda ebweru aba amize epiringa ganti ngenze kukolerera abaana bange. Tewali muntu ava Uganda agenda bweru ng'agenze kulya ddala. Ekisookera ddala babasita omwami abataliimu, kuba omwami obeera nga amutadde. Olwoba omutadde omuta bw'aba mukyala obeera nga gale mukyala kamuveeko. oba nkusanga oba sikusanga baana na muzadde webale ngoba ye omuzadde oba oli munnaku oba oli muki yewaali n'omwana oba oli munnaku oba oli musanyu yewaali naye omukyala n'omwami asita ogenda ku pulaani eba ndala ng'okita oba nandala naye Katonda bwakukwatirayo n'akuyamba n'omusangawo nga weebaza ng'omanya nti kyekyo. Naye nga byonna mu byonna mikwano tubeebaza, mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga muli naffe gye musinzira okubeera nga mutulaba. Olunaku olwaleero puroguramu ya Manya Enyumba Yo wetwakoma ku Lwokusatu luli olwaggwa twagenda okumaliriza nga ssente obukadde omwenda babututte mu kuggala ennyumba yange nga zempeddeko ne tugamba nti kakati tukomewo ennyumba yange, ennyumba y'oli, ennyumba yaffe. Tuwage buto twafunyeyo akasente akalala. Akasente ke twafunye kanaatukubira Pulasita agenda tukolera ki, kagenda kukola ki? Era njagala otubalire Pulasita. Ndowooza abeere Pulasita yekka. Tukola Pulasita era kale Pulasita yekka. Otukolere Pulasita yekka. Bw'onaamala otukolera Pulasita bwe tunaawulira nga tukyali mu kayegeyege n'amasannyalaze ogatuteeremu by the way ne payipu z'amazzi ne bw'otateremu. Waliwo yabadde ambuuza nti toyi za mmeka? Kizibu nnyo okumanya ebbeeyi ya toilet eno etuulwako. Ky'oba omanya ziva ku mitwalo 10 paka ku miliyoni 10. Thank you. Oyinza n'osanga omu ng'aguze toilet emu nga ya miliyoni 10. Waliwo toyi omulala n'agigula nga ya mitwalo 10. Saagigendamu n'entiisa. Toilet ekola buli mulimu gwe buli mulimu gwe n'ogenda ali toilet n'otulawo oti n'ogiragira omulimu gw'olina gubongo kutuulawo kutowa suluwale kutuulawo kazitomala tutuulawo toilet ebisigadde ebikukolera bwe gyeziri. Ate ne wabeerawo nezaffe ez'okukiitanya n'omala n'okola biki no flashing yonna tugenda kubitunuuliro tunnabuuza n'ababuuziza. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, puroguramu ya Manya Enyumba Yo ku Lugonvu's Show lunaku lwakusatu tubaniriza ate era mu mwezi omupya butereevu twaguyingidde. jjukira li twakoma mwezi guli nga n'omwaka tuguli mu makkati luli ennaku z'omwezi ali 22 omwezi tugenda guyingira anti kukyali kufa apangisa tugenda guyingira. Sooka obuze ku Munnayuganda. Abasebo ne bannyabo olina okutuula n'olowooza n'omanya nti bw'oba pulaani ng'okukola ebintu mu myezi 12 omukaaga gwo tugumaze. Kati bw'oba okumanya nti omukaaga guwedde weekubemu ttooki nti wali osuubidde kukola ki era kati ki ky'obulwayo. Kijja kuyamba nnyo okumanya oba oyongeramu giya oba okubawo ndobo. Nze Engineer Dongo Peter ndi Director mu Focus Construction mbaniriza mu puroguramu Manya Enyumba Yo akawungezi ka leero. Webale nnyo webalire ddala tugenda ku makyonte. Twagenda okumaliriza wiiki ewedde ng'ennyumba yaffe esobola okusulwamu.
ng'osobola okugyebakamu era n'okyaza n'abagenyi ne bajja okulaba ennyumba gy'ozimbye. Omanyi kambabuulire, tulina ebintu bye tukwata nga bitukungula. Ennyumba eri ku madirisa tebagiraga, tebagikubira buyimba nti Mukama gy'onziggye nga wala tonnatuuka. N'ennyumba ya wolopuleeti tebagikubira Mukama gy'onziggye, waakiri gikubire ku mabaati. Naye wolopuleeti waliwo akayimba ke batera okuyimba aka Angel Sekandi, simanya ndi wa bbeeyi nyina ewange ndi wa bbeeyi nyina naye ng'okyali ku wolopuleeti kayimba kandi wa bbeeyi nyina ewange weebale nnyo. Twagenda okumaliriza wiiki ewedde ng'akayimba ka Angel Sekandi kayimbika akandibwa bbeeyi nyina ewange. Ne tugamba tukomaawo era abasubiddwa pulogulaamu y'ennyumba eno muddeyo ku pulogulaamu zaffe ez'amanya ennyumba yo enkadde tuzze tukulaga ennyumba eno okuviira ddala ku musingi, okuviira ddala nga tugula ekitiiyo twagikulaga. Kaakati ddayo era nja kusaba muganda wange ali mu control osooka otukasukira ebifaananyi by'ennyumba gye twogerako. Kituufu ddala obituweereze gye tukubira pulaani eno ne budget. Bw'omaliriza eno ddayo ku yawedde, bw'omaliriza eyawedde ddayo ku eri. Kubanga pulogulaamu zino nyimpi osobole okugiraba olaba endala. Weebale nnyo, weebale ddala. Ekifaananyi kyolaba ennyumba yaffe bwetu bwefaanana. Akayimba ako ka bisenge bibiri, ebisenge ebisulwamu bibiri n'amadiira alina ebintu byonna ebisigadde mu nnyumba. Mulimu eddiiro ddene bulungi ddala, lirimu ne dayiningi, tulinamu ekiyungu kirungi ddala, tulinamu sitoowa, tulinamu shedi ey'emmanju ne shedi ey'omu maaso, tulina master bedroom nene ddala, erinamu ne dressing room, erina n'ekinaabiro kyayo nga kiri complete. Then tulinamu n'ekisenge ky'abaana abawala n'ekisenge ky'abaana abalenzi, ate ne tubeerawo n'ekinaabiro ekya bonna. Ate nga ne master bedroom mulimu ekinaabiro, nayo mulimu ekinaabiro kyayo. Ebyo ebintu ebiri mu kayumba ako oyinza obutabisanga mu nnyumba ey'ebisenge 5. Twakuwadde akayumba nga kagenda ewantu ewatono naye ng'omuntu akatuuka kunaga nti katono naye kawumu. Twakuwadde ekintu nga twagala tukwawulira enjawulo ya mangada ne ssekyungwa. Sukaali gudu ne sukaali kiri kiba kinene naye kawoomu nnyo. Ojja kumanya enjawulo wakati wa ndiizi ne bogoya. Enjawulo wakati wa ndiizi ne bogoya. Alimu ebika sukaali ndiizi ne kawanda ndiizi. Twagala kawanda ndiizi. Tugenze olunaku olwaliro ku Pulasita. Ennyumba eno twagala tugikube Pulasita. Ogikuba Pulasita kugenda kutwaliramu bintu kina bintu kinze kambi kunnyonnyola ebyenjagala ssebo tubalire. Nkukwasa ennyumba ya katono yafuuka yange. Nkukwasa ennyumba yange. Njagala ogikube Pulasita. Siringi nayo ogikube munda Pulasita. Waggulu onteremu ebimuli by'omuyita konisi. Waggulu onteremu ebisipi mbyagalamu. Ginkubire wano njagala. Ne wabweru ginkubire Pulasita yonna. Njagala ontereko ebisipi by'owabweru. Kano akawano ku shedi kano njagala nako kankubire. Kateekemu n'ekimuli. Kanteremu nako ekimuli. Ate kyenjagala nfulumyeko wabweru. Nfuluma wabweru nawo nteerawo ekimuli oba kya mutima. Amadirisa nteerako bukonisi. Babuyita bukonisi. Obwo nabwo nabwo mbwagalako. Bumanyi bajeti gy'ogenda okumpa. Wuliriza ebintu byenjagala. Mbiwulira bulungi. Ennyumba yange yiiyo. Mpulira. Ginkubire Pulasita munda. Give munda. Nga tonnava munda sikulaba ng'ovudde munda nga siringi waggulu togikubye Pulasita. Naye ogimaze nteeramu ekigundi ekisipi ekyawano mu nsonda ekyetoloola konisi ogimaze nteeramu ekimuli kyawo mu maaso nakyo nkyagala. Ebisenge byonna binkubire bw'otyo. Fuluma wabweru yonna gikube Pulasita. Njagalamu ekimuli ekisipi. Omanye empale etaliiko musipi tenyuma. Waliwo oguyumba gwe nalaba nga bawukuye okuva ku tegulimu musipi nga tuguluma gulinga kiteeteeyi ekitaliiko musipi. Nkubiramu omusipi. Onaagunkubira. Waliwo kano akawano ku gundi akabalaza ko waggulu konna kankubire.
okamaze kakubiddwa mu shedi ogikubyemu butereevu ne kashedi kemanju yesewo ntera mu ekimuli mwekiri kati tandika ombalire sente byenjagala ebyo nga bwe mbikubalidde byetugenze nabyo bwe mbyagala kale katutandikira awo akati ekisookera ddala kyetugenda okwetaaga ennyumba eyo gifuula kyetwagala agenda kuba seminti mumbalire kuba seminti ono yagenda okukola dizayini zonna tetukyayagala nnyo okukola dizayini zakugula dizayini zigenda kubeera za kukozesa mikono gyaffe tuleme tusobole okukekkereza ssente leba ajja kulinnyamukko naye kijja tuyamba okukekkereza ssente nga dizayini zino tuzikozesa mikono gyaffe so sigenda kugula ng'olina ebintu ebya dizayini tusobola okugula obuguzi naye tusobola okwekolera kati bino byonna tugenda byekolera bwekolezi nze mpulira twetaaga seminti nsawo mmeka zombali 10 zinkubira wabweru ne munda n'ebimuli byonna ne waggwa nsawo 10 buli kasawo kati kali kumwe seminti nno akyali wa bbeeyimu akyaganidde tugume kako tugume kati fwana tumutadde ku 3.5 naye nga tulina essuubi mu wiiki 2-3 eziddako ajja kuba amaze kutuuka ku 3.3 ze twasuubira nti seminti ono bajja okusuubira yesebo esa kitundu yesebo seminti ombalidde obukadde 3 n'emitwalo 5 tugenze ne twetaaga omusenyu ogw'ennyanja kati emirundi egisinga tukayita kalwera ketukubisa pulasita kanyuma nnyo kuba bwe tukubisa guli omulalalala tegubaamu amayinja tegulimu biki ate sengejja kati okwewala ebyo pulasita lwera omusenyu gwa lwera bagwoza anti era bagwoza nze nali simanyi nti booza omusenyu yensonga lwaki ffe Uganda tetukyasima musenyu ate abachina bajja ne batusimira omusenyu tetulina busobozi be balina tekinologi agwoza bamuseeta wali ne guvaayo ne guyita mu mazzi amazzi ne gakuŋŋuntamu amayinja ne gajjamu amayinja ne gajjamu ebbumba ne gajjamu ettaka ne gajjamu n'omusenyu bajjamu itemu zinnya nze natidde kati omusenyu ne gutuuka ku site nga musenyu pure kati oyagala musenyu omusenyu guno tuguleetere mu kamotoka akabokisi waliwo akamotoka kati ka forward ke bazimbako akagejja kati tukayita bokisi tugenda kugulayo obubokisi bw'ennyanja 2 buli kabokisi kameka buli kabokisi kagula emitwalo 65 then obubokisi 2 ye miliyoni 1.3 then bwe tumala tuguleyo n'omusenyu omulala ogwa pulasita otyo tuguleyo akabokisi kamu kati akabokisi kamu ka mitwalo 5 akati awo ne tuvaawo omusenyu gujja kusobola okukuba ennyumba eyo pulasita kungulu ne munda kati ne tufulumwe tweyongerayo tujja kwetaagayo emiti egya kalitunsi gyaki kalitunsi oyo ajja tuyamba okulinnyako nga tukola emirimu egyo kubanga oluusi tusiba embanyi okukuba siiringi zino tusiba embanyi okukola ebweru eyo oluusi twetaagawo ku kalitunsi tujja kwetaagayo emiti 40 emiti 40 buli muti tujja kugula siringi 35,000 tufuneyo emitwalo 14 eyo kalitunsi tugende kati tufuneyo emisumaali eja bulijjo tujja kugulayo 200 gituyambako oluusi weetagisiza okukuba omusumaali oba obadde osiba lubanyi n'okubayo omusumaali oba obadde okola kidaala n'okubayo omusumaali ebintuntu ebikozesebwa emisumaali ku site ebibulayo 200 then buli kilo ya 15,500 tufuneyo emitwalo 11 mpulira bwe tuvaawo awo tujja kwetaagayo binding wire enda kubuuza ate zaaki binding wire kalinga kawaya gamazima siraba mugaso gwazo era ekyo kizibu nnyo kinyonyola omuntu ate nga sirabawo mitayimbwa gye tugenda kusiba kati binding wire ezo bwe tuba tukola obuno buyita ku madisa tuyise window sill tuddira akantu ako akayitako ne tukakubamu emisumaali ne tukasibamu binding wire yeewanirira omusenyu guno okukola akasiirwako ekitegeeza akantu ako osobola okkerijjirako tekaba na buzibu bwonna nze mbadde manyiri lwa buseminti tukateekamu emisumaali munda ne binding wire kati tutaddewo kiro zino eza binding wire kiro 10 jjukira emisumaali gyaffe tugirina wali ne twetaagayo kiro 10 ku nusu kasanvu gye emitwalo 7 twagala seminti ensawo 10 bwafikkawo kirungi ayinza n'obutafika ebyokukola bingi kuba twasazeyo tugenda bikozesa ngalo nsawo 10 tugenda kukuba kungulu ne munda n'ebisipi
n'ebimuli onsabye omusenyu obubookisi buno forward naye yakabookisi onsabye ogw'ennyanja trip 2 ne gumalawo kamu 3 nonsaba Pulasita trip emu nemalawo 5 nonsaba emiti gya kalitunsaana buli muti gwa 3 5 gye 14 nonsaba emisumaali kilo 20 buli kilo ya 5 gye mitwalo 11 nonsaba binding wire kilo 10 buli kilo ya 7 gye mitwalo 7 yono material go weetaaga okukola Pulasita mbalira gyo kitunulemu amangu kwata kaliculeta Pulasita agenda mu material oluusi mutono amagezi gaba nnyo mu kukola mulimu bwongo soko mbalire gatta nti ngase busatu kitundu nkulaba obwa sementi yesebo obumaze mbumaze ngatira akamu 3 kamu 3 nkamaze okamaze ngatira aka 5 ngaseeka 5 ngatirako 14 ngaseeko 14 ngatirako 25 ngaseeko no ayisa 25 14 11 ngaseeko 11 ngatirako 7 11 ngaseeko 7 gatako 7 awo ngaseeko meka milioni 5 n'emitwalo 62 material yenna ezo zisoboka material tatera milioni 5 n'emitwalo 62 ezo zisoboka ku material nga sinagenda kuleba sijja kukkiriza kukola bintu bya kiwumba tuutu nywamu otuzi kunyonyole nywamu otuzi kenywamu olwekyo kale nyweddemu nkimanyi era tosobola bikola ebiriwa sijja kukkiriza kuba nnyumba Pulasita nga tompisirizaamu layini z'amazzi pipe nga tompisirizaamu pipe z'amasannyalaze ne zino zi MK ebyo birina mu lwengo gye hardware obisangayo pipe z'amazzi genda mu lwengo gye hardware MK genda mu lwengo gye hardware pipe eziyitamu waya z'amasannyalaze bazita smart conduits genda mu lwengo gye hardware buli kye tugamba wano mu lwengo gye hardware gyekiro twakitunulamu ddala tumanye nti kirina okubeera mu hardware kubanga bino okusetinga hardware eyo batunuulira abazimbi beetaaga ki kyemubuuza kyebaleeta kakati sijja kukkiriza kunkubira Pulasita nga tompisirizaamu waya z'amasannyalaze sijja kukkiriza pipes sijja kukkiriza kunkubira Pulasita nga tompisirizaamu pipe z'amazzi katire waako oyo omumbalidde otya akayumba kangaako mbeere nga gwe bw'omaliriza nze nzija ku installation yokka kakati ekisookera ddala tulinawo item esookera ddala yey'okuteekamu pipe waaka kati pipe waaka w'akayumba kano asobola okuba nga si wa bbeeyi nnyo lwa nsonga ennyumba eyo yeetaaga MK singo n'eddabo neyeetaaga ne pipes then nekaleba katona akagenda okutemamu ebintu ebyo bitambulira MK abatamanyi MK ke kabokisi akasibwamu swiki oba socket ke kukola mu kisenge switch kwetuula oba socket kwetuula waliyo eza singo n'eza ddabo genda mu lwengo gye hardware abajja bikulaga kakati bwe tulowooza nti tujja kwetaaga pipe waaka nekaleba tuyinza okukozesaawo emitwalo nga 6 kuba ogwo mulimu mwangu oba 6 oba 7 kisinzira bargaining power bwetambudde newa distance weri okuva omukozi oyo leba mulimu gombi kubanga pipe ziyinza okuba za mitwalo nga 10 then n'ogulayo ne MK za mitwalo tugambe nga 10 then n'ogulayo n'eka meter box gaika mitwalo nga 3 then netufunayo ne box ya main switch nayo tugambe ya mitwalo nga 8 obutono kuba n'ennyumba 25 kwa 3 material kati kitegeeza n'ereba ali wakati wa 25 n'3 kitegeeza bwetwetaaga emitwalo nga 6 n'olwokuba twatunuddemu nti tuyinza okwagala ennyumba eno in case nga tumaze ogikuba Pulasita netugiyingira ate tusazeewo ne tugamba tuteekeremu ddala ne wires ne switch ezo
ne tugamba nti amasannyalaze gano tusooke tugawe miliyoni 2 nga tugasabye naye tukoze wayaling ne pipe waka ogasaba kwa njawulo kusi kakoola muti gwatuuse mu lujja wagalabye wane wahaji gatuuse mama nabagamba nembagamba mujja kuba temuneetaaga amasannyalaze twatwala okumuzimbira mukyala n'agamba amasannyalaze gali wala ne mugamba ojja kuba tonnagaagala nga waliwo agaleese omulala wagalabye yabadde tannaggala nnyumba nga neiba yagayisiza mukyala namubiru amasannyalaze gatuuse gali manjuwo weetaaga solido yokka kakati kyetubaze lwaki nkyogedde ekyo nti ekyamasannyalaze gano kijja kumatalinga distance gye galimu oyinza okwetaagayo omuti naye inginiya kyakubalidde kiri ekyemitwalo 67 leba ne pipe work n'akubalira nti okutiramu ddala waya nezisoketi nga gubona suloti gaaka ngeri omaze okugayunga bwe bukadde nga bubiri ate amazzi kuba nago njagala kati era n'amazzi era tubale system y'emu tulinako tusobola okuteekamu pipe zonna naye olwokuba amazzi ga bbeeyi kwata okusinga ku masannyalaze kati gojjo ogenda nola pipe waka waago aliko ne sewage system bweva mu nnyumba wano kubajjukira ka system kano okajja mu nnyumba n'okafulumya n'okajja mu nnyumba n'okafulumya n'ojjako vent n'ojambusa kubajjukira twagala okuba Pulasita nga bipipe bino bimaze okuyitawo kati naye tumutadde wakati we miliyoni 1.5 ne 2 netukola pipe arrangement eyo ka fitting talimu fitting kyekikye toilet oyinza okusanga emitwalo 10 neye miliyoni 10 ku masannyalaze fitting kwali ku mazzi tebataddeko toilets ne shower yo tebagitaddeeko lwansonga ebintu ebyo bijja kumatalinga nnyo ku busobozi bwo waliwo shower ey'obukadde 5 gye nalaba ate nga waliyo n'emitwalo 10 kyekiri kye tugamba naye 5 ogifuna shower ng'oteeka wali ka wayini n'onywa omukazi nga nalaba kakazi wone Uganda nga kanaaba eno ng'essimu evuga hello obatoka maki nenga kije tuliko kati bw'ogira noga nti ebintu ebikyuse nnyo mu bbeeyi nga bakozemu kirasi ez'abasooka ez'abaddako n'ez'ababede waliwo otuuka nga kyeweetaaga shawa kwe kuva ku shawa y'akadomola odde ku shawa ya nyola ey'okusumula niwabeerawo ne shawa gijja tutuuka nga yakunyiga peesa nepima nti kati amaze okunaaba neerekera gwe natya okimanyi nti olina shawa ogenda nga yeekusensinga busensinzi neegayiwa butereevu kakati ebyo ojjawo engalo neemanya nti kati amaze okunaaba n'oteekawo bw'oti omutwe neegamba kati atandise era bw'ogenda n'amagoye go ovayo tobye naye tetunnatuukayo twagala kati kyetubaze amasannyalaze otubalidde kakadde nga kamu n'ekitundu ku bukadde 2 installation yonna n'otubalira amazzi wakati wakadde kamu n'ekitundu n'obukadde 2 pipe waka yenna ng'osigaddeko gundi ozibaze maniholo maniholo ezo tuvudde anti kati jjukira tujjako waggulu vent eno twala ogundi eno ne pipes enene netufuluma awo wabweru kati wetumala ofuluma wabweru awo tulindidde akantu kaffe kali ke twayogerako akabayo digester kati oleeta digester ng'okola connection nkutegedde kati ogwo gw'omulimu ogw'amazzi ogubalidde mmeka tuguwe wakati w'emu n'ekitundu nebbiri kati emirimu egyo ebiri tugigatire ku bukadde 3 bwe kaneeyongeramu era naawe wonaalaba nti keeyongedde n'obuna naye tusooke tubuyite buna tubale ekinene tubale buna nga tubuyise obuna twabaze Pulasita waffe yenna n'ebimulingamu ebiri bisigadde kutuna nti wano nterawo langi ya green ndi musiraamu wano nterawo myufu ndi wa people power bye byasigadde naye nga byo mu ebiri ebimuli okunkubira Pulasita oyo n'omunyiriza bw'otyo nonteramu ebimulinga ebikyontekyonte bwe nabikubalidde nenkolera nerebbuno waago ndi material yina omumbalidde na biki nonteramu ne bino pipe wakaza amasannyalaze n'amazzi ogenda kunzijjako Sente Meka leba kakati leba oyo byombi bibiri bingattire tumutadde wasinga okuba ewatono ffe
naye nga leba asobola okulinnyako oba okukkako kati kinasinzira bwe mwekuttemu ababiri abananyini mulimu naye nga tumuwadde miliyoni 5 leba miliyoni 5 bwe tugattako ebintu biri bwe tugattako obukadde tubale bukadde buna ku mazzi n'amasannyalaze kati mu kugatta okwangungu tuddira ssente zaffe ziri ze twagasse mu matiriyo miliyoni 5,62 gattako obukadde obuna tugattako obukadde buna ne tufuna miliyoni 9,62 oyo ye matiriyo nga tukoze ne plumbing ne pipe work miliyoni 9,62 bwe tuvaawo ne tuteekako leba tetunasaako leba ne tuteekako leba ne tufunamu omugatte gwa miliyoni 14,62 Enyumba yaffe Tukuba Pulasita n'okuteekamu pipe work amasannyalaze waya ne ziyitamu amazzi ne galinda gakonekitinga n'amasannyalaze nga galenze gajja ku muti gayingiza mu main switch tumalidde ku bukadde 14,62 yes nkalidde nkalidde tumulemu nedda tugende tunoonye endala awo wentuuse neebaka kituufu n'akabaga era wakayimba ndi wa bennyine wange nina n'ennyumba ako awo kayimba kuba n'ebisumuluzo olina byonyenyaamu naye kaakati waliwo bye sijja kukkiriza kuyingiramu mu kaseera kano kwe kwepa nkayingira ennyumba yingira ennyumba va muzigo tujja kudda wiiki ejja ng'oyingidde munaaseetula kisinga kusinga musiiga langi sooka n'osiiga eddiiro eno yonna n'ebintu n'obimaliriza n'omala bwe biggwa bulungi n'obbira wano ekisenge kimu n'osuulamu ate n'osiiga n'ebisenge wiiki ejja tusiigire ennyumba eno langi tugisiige langi bw'onaa tusiigire ennyumba eno langi tugiteekemu ne tayirozi by the way ndowooza tusooke tugiteekemu tayirozi tugisiige ne langi tusooke tayirozi bwe kiba kisobose tugisooke tayirozi tubigatte wamu tusiige langi oli waddemba okusooka noga nti okoze tayirozi owummudde osiige oba si ekyo tayirozi n'osiiga ne langi wiiki ejja tujja kutandikira ku tayirozi bwe tunava ku tayirozi well kino kijja kukonfusinga naye bwebanga nnyumba y'abamufuna mpola oyinza obuteepampalika nnyo n'ofuna tayirozi ezabudduwiiru aweebale nnyo ezijjawo enfuufu n'ettaka byonna n'obigoba mu nnyumba ne bwe ziba si za bbeeyi nnyo era oli ajja kubuuza nti tayirozi za mmeka waliyo omusajja nga sikweya mita agigula $20,000 ne wabeerawo n'ey'emitwalo 2 bw'obanga tozitowa weesonyiwe sikweya mita y'emitwalo 2 kuba ejja kukusuula eddala ogende n'ey'ebiri ate wano wakuyamba ofune waka w'otandikira okufuna ssente ez'ensajja ate nawe olizimbako ennyumba ey'abasajja ab'emitwalo 2 ey'abasajja lwaki tosiibula bannayuganda basewo ne bannyawo pulogulaamu ekomyawo nze sirina kye mbagamba tukalidde pulogulaamu ekomyawo tetulina kye tubagamba musule bulungi mweraba nagasejja balimba musule bulungi tukalidde naye yingira weebake era landiroodi mugaa nti nsusinkane ebiji nti ate nti gye nazimbye ti ndi wa bbeeyi nyine wange nina n'ennyumba eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shongezi kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama.